Okwawukanako n'olunaku olw'eggulo nga kakiiko k'ebyokulonda ewa Kiso kasunsula abeegwanyiza okwesimba ku bubaka bwa Paalamenti okuva mu munisipaali ennya olwaleero essira balitadde ku balala okuva mu masaza abiri agakola wa Kiso okuli Busiro ne Kyaddondo. Mu Kyaddondo East abamu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo kino kuliko munnakibiina Kinuupu Muwaddanku Nnyingi, Christopher Taremwa, Solomon Magala, Moses Kayanja nga bano bazze ku lwabwe, Sozi Rajab munna PFF n'abalala. N'olwekyo mwena tubasuubiza obukulembeze obutali mu kwekweka bantu. Ofiisi y'e Kyaddondo abantu mugenda okusisinkana ng'omubaka wammwe gyeri twagitaddeyo dda. NRM for a very long time ebadde teri mu buyinza. Bano abantu be tuzze nga tufuna abali mu opposition tebasobola ensonga zammwe kuzituusawa ku mmeeza entuufu. Nominations leero ogenda okukiikirira Kyaddondo East bangi nnyo. Kiraga ki? Ekyo kiraga nti abaddeyo takoze kwekulanga buli omu yeesowoddeyo. Bw'abadde asunsulwa Muwaddanku Nnyingi asoose kuloopera akakiiko ka byakulonda nga bw'atandise okufuna okutiisibwatiisibwa okuva mu b'ebyokwerinda n'ekigendererwa eky'okumulemesa okusunsulwa. As I was coming, police attempted to kidnap me and some other militias. I came on a border, yet I have a vehicle. I want to request you for caution, police and armed forces. And let electoral commission prevail over this election. We as candidates must be allowed our freedom to participate. Ye Khalid Simbwa asazeewo okujjira mu nnyonyi Namunkanga ng'eneeresa abatuuze b'e Wakiso nga basamaaliridde. This is my happiest moment. And I'm just wondering banange ne mu Uganda kisoboka nga air transport n'omunabafujjo. Najjidde mu mukiise ajjidde mu helicopter. Si mukiise w'abantu. Mukiise wa bbanga. Era abalaze nti ye wa bbanga ddereeva. Munda wabadde wasunsulibwa abeesimbyewo embeera kati eve mu nteeko Ivan Magezi abadde yeegwanyiza ekya Kyaddondo East bw'atabukidde ab'akakiiko k'ebyokulonda obutagoberera mateeka ne basunsula abantu abazze ekikeerezi nga kyokka abadde yabasoose. Nze nabadde ntwatuuse wano waliwo onalebo ono yansoose nabadde njagala kusaawa najja fast nansookawo okitegeera ne ngamba ngenda ku mupiira okitegeera naye bali mu kusoosawo bakandidate kuba abazereeti awo jjukira bali okubeera nominated bakuwa akabonero kati obubonero bwaffe bagenda butwala ng'ate ffe twabasooseewo. Mu constituency ya Busiro East abamu ku basunsuddwa kuliko Fred Kangave omuvuzi wa bodaboda, Emmanuel Magola, Edward Lutaya Gakirawo, Fatuma Bingi, Irene Nakate nga bano bazze ku bwannamunigina, Mathias Walukaga mu Nanuupu, Abdul Kiyimba mu NRM n'abalala. Ng'ekyobugagga kye nnina bodaboda element katwale Busiro East Mass. Nze Dawudi Katonda gw'alonze ngenda bakubira Goliath yo yaliyo ngende mu Paalamenti eddoboozi lyo ly'abantu b'awansi bagende mu Paalamenti. Essanyu lingi nnyo nti ne bengenda okukiikira ababadde basanyufu bwe mbadde nga nfuna ebbaluwa zino ezinkakasizza ddala nti nsaanidde okubeera nga nze ngenda kuba nga nkiikirira abantu ba Busiro. Ensonga eziruma Busiro East nzimanyi bulungi nnyo nga ne mu Paalamenti ze ngenda okubakiikirira. Mu Busiro North abamu ku basunsuddwa kuliko Mugisha Charles Katongole munnakibiina KDF, Ronald Semaganda mu Nanuupu, Moses Mayanja mu NRM, John Bosco Tebandeke, Kato Damiano n'abalala. Mwetegefu okulaba nga nteeka manifesto ey'NRM mu nkola okugeza ebyenjigiriza. President yagamba agenda kwongera okuwagira UPE, USE ne post O level okulaba nga bagisupportinga. Kati nga manji okuba ne mu byanjigiriza ekyo kyakitunulira nnyo. Abeegwanyiza ekya Busiro South be basembeyo okusunsula olunaku olwaleero mu nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ewa Kiso. Abamu ku basunsuddwa kuliko Grace Namugga munnakibiina ki FDC, Matiya Lwanga Bwanika azze ku lulwe, Charles Matovu mu Nanuupu, Mpologoma Galabuzi, Lilian Ndagire nga bazze ku bwannamunigina, Irene Nassolo mu DP n'abalala. Ngenda okukaayana kubanga mbagambye okwogereza kulemye nga ndi mu local government neetaaga kukaayana mu njogera yakakati bakuyita kuba mmeeza okulaba nga wabeerawo ekyenjawulo. Okusinza ku ssente w'akakiiko k'ebyokulonda ewa Kiso Robert Musinguzi, embeera ebadde ya mirembe ng'abagezezzaako okuva mu mbeera kubadde kujeemera mateeka. For purposes of independent candidates, etteeka eryekuusa ku independent candidates likyogera bulungi nti independent candidate teri walala wojja akabonero okafuna ng'otuuse ku mmeeza ya returning officer
Wetukoledde emboozi eno ng'abantu abasoba mu 9 be bakakasiddwa okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti okuva mu municipality 4 constituency 4 ezikola Wakiso kw'ossa n'abo abeegwanyiza eky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.